Enteekateeka y'okutuusa ku bantu emmere abatondoka enjala yo eri etya? Ekyamazima ekyali y'amatankano naye nga ekoseza nnyo abantu engeri gye balaba mu Isirayiri. Kyekyo lwaki olaba nti amawanga okuli Canada, Bufalansa ne Bungereza batiisatiisa n'okutiisatiisa wiiki ewedde nti ogw'omwenda bwe gutuuka nga tewali kuzikiza muntu e Gaza bagenda kutongoza eggwanga erya Palestine. Kati nekisindika America mu kupapa era mangu ddala twalaba Witkoff wiiki ewedde ng'eggwako ng'atuuse e Isirayiri n'agendako ne mu luwananda lw'e Gaza kubanga ekyemmere kyatuuka wala. Jjukira ebitongole ebigabirizi by'obuyambi ekibiina ky'amawanga mugatte ne Red Cross ezenteekateeka Isirayiri yezibalemesa ne bazivaamu ng'abantu baba bafa enkya n'eggulu battibwa. Kaakati America erina ekitongole kye bayita Gaza Humanitarian Foundation ekikozesa wamu ne Isirayiri kyekigaba emmere. Naye ebifo bagabira emmere bifuuse akattiro mu bifo bingi. Babagamba mujje wano abazze okukima emmere bomu ne bazibasuulirako awo n'abakuba amasasi ne bafa. Kati abantu batandise okutondoka okufa enjala mu mbeera eyo. Public opinion mu mawanga agabadde gawagira Isirayiri ennyo n'ebanga etandikidde ddala okukyuka kusinga bwe gwali gubadde. Kati Trump gwe papa tetulina okubaako ne kye tukola. Era wiiki ewedde bawanyiseganyamu ne ku bisongovu ne Netanyahu ku nsonga eyo nga Netanyahu aga nti ye abantu gye bali abafa enjala naye si kinene nnyo nga bwe kiri mu mawulire. Mu bigambo by'Oluzungu Netanyahu yakozesa isolated incidents. Nti ne mu America osobola okusangayo omuntu nga yafudde enjala kitegeeza nti mu America bafa enjala. Tinundu ekyo ebiri e Gaza isolated incidents. Kakati ne Trump n'amugamba ekyo kyoyogera kifu. Alipoota zennina ziraga nti ekyamazima waliyo enjala ani amuwadde akatebe mu luwananda lw'e Gaza ate abantu tebasobola na kutuuka ku mmere eyo ne mu bifo mweri. Kaakati Trump mbuufu obwo kusindika Witkoff bwe yajja teyakoma na Isirayiri n'agenda ne mu luwananda lw'e Gaza. Kikulu eri Abamerika mu public relations waabwe gwe bakola kubanga ekisooka guno gwali mulundi gwakubiri nga Witkoff agenda e Gaza. Yasooka agendayo nga ceasefire akatandika mu Gatonnya w'omwaka guno. Jjukira yali musaale mu ceasefire eyo. Trump yamusindika neyegatta ku ttiimu ya Biden ekkata okugusa ceasefire. In fact Hamas bebaza nnyo Witkoff ku mulundi ogwo tibadde biganye byonna omusajja ono wa Trump bwaze. Jjukira Trump yali tanalayira nga noona ekifo ekyo tanakigenda mu butongole naye nga twamaze okulangira nti bwendayira yagenda okubeera omubaka wa America ow'enjawulo mu kyondo kya Buwarabu. So n'agendayo n'ayambako okugusa ddiiru eyo bwe bayakaguka n'ajja e Gaza. Kati yakomyewo ekyamututteyo kwerabirako ku bifo ebyo gye bagabira emmere mu Luzungu bye bayise distribution points. Awe mukama wa alipoota ku kiki kye bayinza okukola. Kati bwe yavuddeyo nabo balinawo enteekateeka yaabwe gye baabaze. Olwaleero babadde n'ebifo 4 ebigabibwamu emmere. Witkoff ayagala omuwendo gulinnye gugende ku bifo 12. Naye Isirayiri ne Witkoff ne bwe yali agendayo ngeri ekirowoozo kyakirina ekyokwongera ku muwendo gw'ebifo bagabira emmere. Isirayiri ng'ebabuuza abagenda okugigaba ani agenda okubanga abakuuma mu bifo. Jjukira oli mu mbeera ya lutalo. Kati walina okubeera abakukuuma. Trump n'abagamba magye ga Isirayiri ko Netanyahu amagye ga Isirayiri nga si meetegefu kweteeka mu bulabe bwa kiko ekyo. Tulejja kujja yefuula ajja okusikima emmere yetulisizeeko bomu afe n'abasirikale ba Isirayiri. Kati kibaddeko okusuka omuguwa. Naye tutuukidde olwaleero nga Isirayiri eringa etandise okukkiriza Trump kyagamba. Kuba muganda ganti akusinga akubya w'okutte. Isirayiri eriwo mu ntalo zino kubanga America weeri. Kati Trump alaba nga America erina byefiirwa ennyo
bwe batabaawo kye bakola ku njala egenda maaso mu Rwanda lw'e Gaza. So Trump n'akibateekako nti distribution points ndaze tujja okuteekawo Isirairi ejjaziwa obukuumi. Ekirala Witkoff n'aga nti enteekateeka yaabwe baagala ebeere ya myezi 2 okuva kati ogw'omunaana ogw'omwenda singa olutalo luba terukomye ya distribution points zino. Kubanga singa lukoma ne bakola ceasefire ne bakkiriza nti UN ekomewo ne Red Cross ate zino distribution points baba tebazeetaaga kuba bali bwe bakola tebakolera wansi wa bitongole bino baagala okukola emirimu nga beetengeredde. So kati ekiwandiiko kya Witkoff kigasa ng'olutalo luba lukyagenda maaso emmere mu bifo bino 12 ejjagawo okumala emyezi 2 era nga ejja kusaasaanyizibwako ensimbi ezimalawo akawumbi ka dola za America kalamba. Kati Trump yabadde ayogera ku nsimbi zino yagambye in fact ne baali tebanayogera muwendo gwennyini naye nga bakubaganya ebirowoozo ku nsimbi ezinaakozesebwa. Yagamba ate no zijja kuva mu ggwanga lya Isirairi ezisinga obungi era Isirairi ne yeesansabagana nti siffe. Naye yasinga okuvumirira Trump ye Smotrich minisita omuwanika. Jukira ava mu biri ebibiina by'Abayudaaya bannalukalala era abazze bateeka obungenge ku Netanyahu obutateeka mukono ku ndagaano ya mirembe na Palestina. Kati laba okusomoozebwa kwalimu ensimbi zino yalina okuziwa ye minisita omuwanika. Kaakati Trump agamba ensimbi zigenda kuva ku mbalirira ewamu ezisinga obungi okukola kino. Smotrich aga tekijja kusoboka naye olunaku lw'eggulu lwazibidde nga takkiriza bukkiriza wabula ng'ayatudde nti maze n'okuteeka omukono ku kiwandiiko ekita ensimbi ezo zigende zeeyambisibwe mu nteekateeka ey'okutuusa emmere ku Bapalestina mu Rwanda olw'e Gaza. Naye ate ne kivumirirwa bangi Isirairi. Ekyewuunyisa ku ludda luli olw'aba extremists abali ku extreme right nga Smotrich naye ate ne bewandiise ba liberals nga General Benny Gantz. General Benny Gantz mu lutalo luno osobola omutwalira ku babadde ba moderates. Naye nga Smotrich ayogedde ekyo y'omu ku baasoose okuvumirira. Naga nti bwe yagenza ku kibanja kye kya X yabuuziza is this your solution? Ng'abuuza Smotrich nti lino lyeddagala ly'oyina ery'olutalo kuwaayo nsimbi z'Abayisirayiri zigulire bali mmere. Kubanga ye ayagala lutalo lugwe. Jjukira General Benny Gantz bimu ku byamugobana mu gavumenti. Kati yabuuziza is this your solution? Teyakomyawo awo nanga nti kyennyamiza nti mugenda kukwata ensimbi z'omusolo mu Isirayiri ezirina okukola ku by'obujjanjabi eby'Abayisirayiri, ku by'obutebeekevu by'Abayisirayiri, ku by'enjigiriza muzitwala muzigabire Abapalestina. Yabaga nti eyo si ye solution tunoonya engeri gye tumaliriza olutalo luno. Naye olw'okuba mu lwesibyeko kwajjukira Smotrich y'omu ku basinze okulemesa Netanyahu mu lutalo luno ye ne Ben Itamar Gavir. Kati yona amuddamu ku X ku mutimbaga nti eryo lyeddagala lye mulina ng'omutadde ku bbali waliyo mbaka parliament omulala Victor Lieberman era nga kulembera n'ekibiina ekya Baiten Party. Ye mu kwambala Smotrich yamugambye nti kati njagala okimanyi nti kyokoze okutte ssente n'oziteeka mu mikono gy'aba Hamas bajje batutulisizeeko bomu ti gy'ozitadde zigenda kufundikira ng'era zigenze mu mikono egyabo abataagalira ddala ggwanga lya Isirairi. So naye nga tebalina kyakukola kubanga Amerika ebagamba ekintu kino ekyokuleka abantu okufa enjala kitabudde buli kimu ne banywanyi baabwe Canada, Bufaransa, Bungereza kati babatadde ku bunkingi ne kuba yabadde ensaleesale nti ogw'omwenda kasita gutuuka nga tewali ndagaano ffe mumanyi tugenda kutongoza eggwanga lye bayita Palestine, tugenda kugitwala ng'ensi. Kakati balwana okulaba nga waakiri ekiseera ekigenda okutuuka
nga waliwo ceasefire naye nga neyo tonatuukayo kino ekyeraliikiriza ennyo abantu ekyenjala baagala ekizibu ekyo bakikendeeza. Katukomewo.